ebiriraano beki byonna bizibu. Akati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba حديث بقى في أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم n'amugamba amunyonnyole mulimu ki gw'ayinza okukola omwangu okuyinza okubanga Allah asinziira ku kko n'amuyingiza ejjana ate naaba nga amwesambya ki mulimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ta'budu Allah la tushriku bihi shay'an asiza Allah la tushriku bihi shay'an ito sabaweji ito kuna watasila rahim uyuweji Nabi sallallahu alaihi wasallam yomu nabi Muhammad Abdullah bin Salam ya ayyuhan nas afshu salam sasa hivi anya kula mejidame afshu salam sasa hivi salam wa at'imu at'ama bisalabuji fa huwa yahmudulillah yene yatadum sallallahu alaihi wasallam kudunia na akhirah wasilul arham muyungeneji wasallu bil-layli wan-nasu niyam sariki wa yarantu nabi wasi tadkhulul jannata bis-salam mujamil jamil mujamil shi ejjana muyele bagamba nabi Muhammad era nabi sallallahu alaihi wasallam anti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahima wango kiriza Allah ngokiriza nti eriyo n'olunaku lw'enkya yungo oluganda kyayita okuyunga kyeki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba laysa alwasil bilmukafir bwe bayita omuntu ayunga oluganda so n'asasula tegereke alwasil omuntu gwe bayita nti ayunga oluganda ayina enkolagana ennungi n'oluganda an tasila man qata'aka akuvumye bw'olina okukola ki bw'olina okweyisizaako bulungi sajja gwe wantama okitegedde omuyinako oluganda naye yagamba ekisajja gwe wantama obusiraamu bwogamba longoosa kwo yagambye ekigambo ekyo mukitegedde abantu abasinga obungi illa man rahima rabbi kujjako Allah babasaasidde bw'ofuna muganda wo yenna n'akuvuma n'omwesaako olunaku lumu 2 3 wanti oyo namutalilla namuta la hawla wala quwwata omutotya lillah tomanyi kye bayita kuyunga luganda sahaba omu yatuukirira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah inna li qaraba nina ki abooluganda mbakolera ebirungi naye wallahi bo bakolera bibi ngezaako okussaawo enkolagana wakati wange nabo ennungi naye bo bakola ki banneekutulako tebanjagaliza kalungi mbawe ebirungi bo tebalina Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti bwe kibanga ddala kyogera bwe kiri nga bo bakola ki bakola bibi
ekibayita okuyunga oluganda. Kati okitegedde ekibayita okukola ki? Ekyokubiri, gwe kyobakolera bo kyebakuddiza oyongera bayiira lunyata lwa muliro. Ate nkukakasa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba Allah ajja kusigala naawe ebbanga lyonna, wala yazaalu alayka min Allahi dhahira. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumala ebbanga ng'akufuula nga gwowa waggulu, akuvumye gula kilo ya sukali ogimutwalire. Kitegedde kibayita okuyunga. Akuvumye gula kilo y'ennyama evuddewa. Omusajja ono anjagaza ati gwe giseeyo. Obugumiikiriza obwoba nabwo n'obulumi obwoyitamu nga bakola ebyo byonna babikola n'ogumiikiriza, ekyo kyekikuwongera amadaale wa Allah, kyekikufuula owa waggulu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith ibn Abbas, wa kullu rahim atiyatun yawm al-qiyamah, buli luganda lwakujja ku nnaku lw'enkomerero, amaama sahibiha, nga lwe lukulembedde, tashhadu lahu bisilah, ng'oluganda lukuwaako obujulizi ja ono simuyinaako mutawaana, yali akola ki? In kana wasalaha wa alayhi biqati'ah in kana qata'aha, oluga nti awo yali tamu byakuyunga luganda. Mbukakasa tojja kuyitawo ng'oluganda lukoze eki? Ekiri mu kuyunga oluganda, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, oli yenna awulira nga kyalimusanyusizza Allah okugaziiriza mu riziki yo, wa yunsa lahu fi athari, ni Allah subhanahu wa ta'ala okubanga hadisi endega nti okubanga Allah yongera ku buwangazi bwo, wekwate ku kintu kimu, falyaslu rahima, goyunga ki? Okuyunga oluganda yemu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira okwongera mu riziki yo. Bali bakolimira ng'eno Allah yongera kusumulula. Okitegedde nga Allah subhanahu wa ta'ala yongera mu buwangazi bwo. Yani badde emyaka 10 n'owangala emeka 15. Amanyi bannyonnyola ki Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyali ategeeza mu kwongera mu buwangazi bwo. Bigambo bingi biwerako, naye ekyokwongera mu buwangazi ewa Allah tekiri wala, nakyasobola okukikola. Naye nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala assa baraka mu buwangazi bwo. Assa ki? Atya mu kussa baraka gyassa mu buwangazi bwo, kwe kubanga akuwangazza ku duniya emyaka 3, naye ng'emirimu gy'okoze gikolwa abantu abawangadde emyaka 1000. Mu myaka 3 nga gabadde ga mugaso, nga Allah akuteeredde baraka mu ki? Twandibadde tukigaziya naye akadde. Silat ar-rahim afdalul akhlaq, okuyunga oluganda ze mpisa ezikyasinga okuweza waggulu.
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yitibwa Uqba ibn Amir radiyallahu anhu agamba nti laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasisinkana omubaka bwasisinkana omubaka nabbi nankwata ku mukono nga bona akwata ku nkwano gwo ne batambula bwe batambula nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wandiyagadde nkubuulire ku mpisa ezikyasinga okubeza waggulu ennyo mu bantu b'edduniya eno mulowooza yandizeemu ki abyagala bw'oba gwe okola ki yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam empisa ezikyasinga okuba ennungi yamugamba tasilu man qata'aka kwe kuyunga oyo akwekutuddeko okuyunga oyo akoze eki wa tu'ti man haramaka n'okuwa omuntu akumye Uqba nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sahaba ono nti wandyagadde nkubuulire ku mpisa ezikyasinga okubeeza waggulu ku bantu b'edduniya eno ne ku akhira omuntu alijja ku nkomerero nga yasinga abantu bonna ne ku dduniya nga yasinga abantu bonna okuba mu ddaalira waggulu nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba sahaba yaddamu nti bambuulire mbategeere nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam ekisooka ye muntu ayunga omuntu amwekutuddeko ekyokubiri wa tu'ti man haramaka okuwa omuntu akoze eki si byangu nno byonna okusanga munno ng'abadde akutta kasente ekitegedde nonga munna nyamba mpayo mutwalo gumwawo nakaha nina ebizibu bingi musiraamu wandindese okitegedde abadde yakatambula wano nawali ne bazimubbako nagamba musiraamu mpaayo ebbiri nzire yeeka osobola omuwa ebbiri nga yakumye si kyangu naye obusiraamu bugamba antu'tiya man haramaka eyakumye kolaki gwe muwe wa ta'fu amman zalamaka n'okusonyiwa omuntu aba akulyaza amanyisa n'agamba sallallahu alaihi wasallam waman arada an yumadda lahu fi umrihi oli bw'aba ayagala okubanga Allah mugaziriza mu buwangazi bwe wa yabsuta fi rizqihi kugazirize mu riziki yo falyasil dha rahimihi nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti genda mu maaso n'okuyunga abaaki silatu rahim tuthmiru al-amwal okuyunga oluganda tuthmiru al-amwal kiyinjiwaza ki emaali wa ta'muru ad-diyar nekireeta n'enkulaakulana mu kitundu kireeta ki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba silatu rahim wa husnul jiwar okuyunga oluganda n'emirirano emirungi oba empisa ennungi ya'murani ad-diyar kintu ebireeta enkulaakulana wayazidani fil a'mar nebyongera ku buwangazi bw'omuddu omuntu inna qati'a ar-rahim la yadkhulu al-janna akutula oluganda si wakuyingira ki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yadkhulu al-janna qati' si wakuyingira jana omuntu akola ki
era qati'i rahim la yuqbalu amaluhu. Mulaba nga tosaaka musiiba noyinza okwesanga emirimu gye tujambuka, waliwo obuzibu obugiganya okugenda. Muwulirize hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam gyagamba, inna a'mala bani adam tu'radu kulla khamis laylata al-jum'a. Emirimu gy'abaddu gyonna gyanjulwa mu maaso ga Allah buli lwakumeka, buli lwakuna mu kiro ky'ejjuma. Fala yaqbalu amala qati'i rahim. Allah takkiriza mirimu gyaki ya muntu akutula ki. Tolaba otawaana ng'osaala osiiba okola ki naye ng'okyalina emitawaana neki n'abooluganda. Basemu katukooneko ku nsonga ntonotono ezireetera enkolagana ennungi n'ab'eŋŋanda. Tuzikooneko mu bufunze. Ensonga esookera ddala ereetera abantu okuba nga tebayunga ŋŋanda, aljahl, obutamanya. Singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kuyunga eŋŋanda, teri muntu yandibadde yeetantala kukutula oluganda. Naye obutamanya buleeta ekizibu ekyo. Ekyokubiri, dhaafu ddiini. Eddiini buli lweba ennafu era ekikola ereeta okukutulawo ki. Ekyokusatu, al-kibur, okukola ki, batajja alekeyo, takabbulu eyo tegede, aye nga kirwadde kibi nnyo. Buseera emu oyinza okuba nga mugagga kati ono amwekutuddeko muki oba agende abadde anyamba ki, okitegedde, agende nze mbadde muwano muwa wano naye esaati gyayambadde nze nagimugulira. Abantu abanaku n'okwewa, kitegedde. Kati al-kibru, buli oba ne takabbur ekuleetera okukutula eki. Ensonga endala, at-taqlidu lilwalidaini. Wasanga kitaawo ne maamawo tebakolagana na gundi, taatawo we gundi, naawe n'omukyawa nga omukyayidde ku bazadde bo. Taata oyo taata wange yafa nga takolagana naye, nange sisobola kulinnyawo we. Ogoberera baki? Ebyo ebimu ku bireeta okukutulawo ki naali badde embegaziya naye obudde baganda. Ensonga endala ereeta okukutulawo oluganda, al-itaabu shadid, okunenya okususse. Okunenya okususse kiki otegeeza n'okunenya okususse? Munne aba yakatuuka bw'ati azze okukyalira, avudde mu kyalo, avudde waze, oba kyekikuleese leero, ng'ensonga ekuleese enkulu. Tonnawuliriza ki kyaggamba. Okunenya okususse mu b'eŋŋanda kibi nnyo, kireetera okukutula ki. Awaayi buli lwogende wooyo akwogerera sikyagendayo, kitegedde. Al-itaabu shadid, okunenya okukoza eki, okususse, kuleetera okukutulawo. Ensonga endala, ashuhu wal bukhul, obukodo n'obuleeta ki.
ekyo ndoza tekyetaaga kunnyonnyola nnyo obukodo nawe buleetera okukutula ki oluganda omulaba mu butuufu mwetaavu naye Allah akuwadde ayina kaakuwadde kwatayo akantu omuwe kitegerekeka abantu abasinga obungi ojja mumusanga ng'ayina enkolagana nnungi n'abantu abatali baŋŋanda naye bwe kituuka ku beŋŋanda nga nfu kitegerekeka kati toyinza tulimba nti enkolagana nabali ntuufu nnyo ng'eya wano ki nfu tekisoboka ensonga endala qillatul ihtimaamu bizaa'ir obutafaayo nnyo ku muntu ono azze kukyalira omanyi omuntu bw'aba akukyalidde alaba ensanyuka okitegedde nagundi yabadde musanyufu neebaayo okukyalira omuntu n'akulaba nga ono ndabika mutadde mu buzibu okiraba obutafaayo ku muntu azze kukyalira azze okukyalira n'osigala oba obadde ku WhatsApp n'osigala nga okyakola ki twafuna zino essimu alhamdulillah oweereza banno babbali oli ku Facebook muli mutya badde simanyi nti otuuse n'okutuuka muje bali watya abeeyo balungi tuula nodda ku ki qillatul ihtimam tofuddeeyo ku muntu azze kukyalira bweba tomufuddeeko wallahi talidda agambe wooyo oba okoze eki ta'khiru qismatul mirath okulwawo okugaba emmaali y'obusika nakyo kyekimu okukireeta okukutulawo eŋŋanda okitegedde okulwawo okugaba emmaali yaki y'obusika era ojja kusanga nga amaka mangi nnyo ekibatabudde emmaali ya busika omuzadde bambi yagenda yabakolera emmaali agireseewo naye ate alese abaana bali mu ttabu battiŋŋana naye nga kyekibattiŋŋanya ontayagala kubuuza oli etayagala kubuuza oli lwaki singa mwakikolerawo ng'obusiraamu bwabagamba temwandisanze buzibu naye mujja abazadde abamu ne mukola ebiraamu ebitaliyo ekibanja ekyo kyonna tebanga yakola ki olidda n'okigaba gwe osulinayo essuubi eridde okugaba ekibanja ekyo gwe ebintu bireke gwe kati oli mu birala naye ate osigadde okyalamula ku duniya onoonyaki tegerekeka kati ta'khiru qismat al-mirath okulwawo okugaba emmaali y'obusika Allah ebintu yabirengera dda n'abibannyonnyola naye olw'okuba tetwagala kutambulira ku byayagala era tusanga ki nani kuma TV mbalaba battingana bakubagana biki balwawo okukola ki ate emmaali eba yeetaagisa omuntu ono nga yakafa egabwe abantu baba bakyalimu ak'obuntu naye mwemuga ntugigaba eyo mu maaso ng'abantu bakuza abamu bakoze eki ekyobusiraamu kyamala dda okutegeerekeka omwana ow'olunaku olumu kyafuna n'ow'emyaka 6 kyafuna kitegeerekeka omugabo gwe gusigalawo nga gumanyikiddwa naye ekintu ekisinza okuleeta enjawukana mu b'eŋŋanda biki kulwawo okukola ki emmaali y'obusika kansembeeyo nakino ndowooza nisyan al aqarib fi da'wa okwerabira abamu ku b'eŋŋanda ng'okoze emikolo n'obeerabira n'otabawa kaadi mukitegedde
n'ofulumya kaadi gundi n'omuwa gundi n'omuwa gundi n'omuwa ye n'ogamba oyajja kujja buzzi sijja muwa ki buli lwewerabira abenga kyobola bagamba nti bwoba ofulumya lisi sooka wandika amannya gonna tegereka mu butuufu oyinza okuba nga tobibadde nako nti toyagala jje kitegere naye weerabidde naye naafuna amawulire nze ne kaadi nagifunye wagifunye nti kale n'asirika naye bw'alikola omukolo mu bantu bajja okusooka okwerabira kati okuta oluganda kuzze okwerabira b'eŋŋanda muki bannange bw'oba osazeewo okugaba kaadi bonna bawe kaadi bw'oba osazeewo bonna bayita naki namumwa bayite oli abuze bakuwadde kaadi tiyampadde kaadi yampise buyisi segerekeka naye ffe bwe batawa kaadi tunaatuula waffe abantu babadde etondo nze tebampadde kaadi oba nangobera sijja kugendayo akadde engeri gyekafunze tubadde tulina obbawa al umur al muina ala silati rahim ensonga ezisobola okutuyamba okuyunga ki okusobola okuyunga oluganda ezo inshallah katusuubize walibawo darsi endala tulizikoonako inshallah taala nsaba allah subhanahu wa taala atukuŋŋaanyiza mu kifo kino olwaleero ffenna tusonyiwe ensobi zaffe tusaba allah subhanahu wa taala abalwadde bonna abali wano tusaba allah obawonye abalina obuzibu tukusaba omalira obuzibu bwabwe abeetaavu tukusaba omalira obwetaavu bwabwe tukusaba allah subhanahu wa taala oyongere emikisa ku kyalo kino tukusaba allah otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino tukusaba allah subhanahu wa taala otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino tukusaba allah subhanahu wa taala otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino ya rabbal alamin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الزوال شيخ الزوال أنا سمع جبان